+17076555377 for more details about this California chapter fundraising. Mwena bantu abali mu America ndala musaza lya California mutegeeza bante jja kubeera okusonda ensimbi za struggle ngenda kuzo mwezi 10 omwezi gwa 12 omwaka 2025 mbategeeza buli kimwe kikwata ku meeting eno mubeereeyo mu bungi ako kawedde tugenze kukebungereza bakutegeeza ba comrade abakulembeze ba National Platform bakugamba People Power National Platform UK People Power National Platform UK public demonstration Melblow House, that is the location, Palmore, London, SW1Y 5HX. The demonstration will take place on Friday, the 24th of October 2025 at 10:30 a.m. up to 4:30 p.m. London time. Nebakutegeeza nti ekigendo tekesa okwekalakasa kuno bakutegeeza. This area month, the Commonwealth Secretariat hosts the notorious Uganda's Prime Minister Robin Nabanja Musafi at an investment meeting in London. The Commonwealth should be upholding democracy and rule of law in the member countries, not causing up corrupt and brutal Ugandan dictator. Kale bakutegeeza okubeera mu kwekalakasa ngenda kuza omwezi 24 omwezi guno omwezi ogw'ekumi mwaka 2025 kujja tandika ssaawa 4 n'ekitundu mpaka saa 10 n'ekitundu ez'eggwanga ly'Obungereza. Kale mwena abantu abali Bungereza mubeere mbungi nnyo mwekalakase babategeeza bakulembeze ba National Platform eggwanga lya Bungereza. Ako bwe tukavaako katusembyeyo kano. Noop chapter British Columbia physical meeting which will take place on 19th of October 2025 at 41 East Hashtons Street V6A M19 Olivia Sky Building. A meetings room. Over by again to meeting time room. Over meeting time, ndoza no address which is in the Kobali, bachita a meetings room from 5 p.m. nebagamba nti protest vote. Bakutegeezeza nti abakulembeze ba National Platform abawagira mu ggwanga lya Canada ndala mu kimu sabayita British Columbia banaddeyo okusinkana okw'omuntu ku muntu okujja okubeera ku mwezi 19 omwezi ogw'ekumi mwaka 2025 ng'endagiro y'eno endagiriro eri ana munya East Hastings Street V6A 1M9 Olivia Sky Building. A meetings room from 5 p.m. until late. Nibaga protest vote. Kekana kalango kaabwe kwa kutegeeza nti ojja bakubiri bategeeze ku nsonga bakutegeeza ku nsonga z'okungana kuno. Nebakugamba nti osobola okubakwira ku ssimu zaabwe abateesiteesi ku mwami Ivan osobola mutukira ku ssimu ye ey'omungalo emu ku ssimu y'omungalo kasaraba emu 236 3 oba osobola okukubira mwami Simon ku ssimu ye ey'omungalo kasaraba emu 6 7 9 33 okumanya ebisingawo ku mbeera eyo. Obulango tuba tubumaze njagala ngende mu kigwaro gikyaleero bweva mu kigwaro kikyaleero then tutandike video eyatuleese butereevu. Njala tugenda mu kigwaro kikyaleero. Ekigwaro gikyalo njala kiwuleza ba comrade mwenna abali ku social media platform ez'enjawulo abaagala enkyukakyuka. Ekigwaro gikyalo njala kiwuleza ba comrade mwenna abaagala enkyukakyuka abakola analysis abakola counter attack n'okujja obulimba ku mikutu egy'enjawulo obusiigiddwa ekibiina kya National Reverse Movement oba National Robbers Movement. Lwaki mbwadde ekigwaro kino? Ekigwaro kino ngenda kijja mu njogera eyaffe egamba nti Gambo B wa Mwenge alisanga ku mwoyo. Gambo B wa Mwenge alisanga ku mwoyo. Lwaki? Ebiseera bisinga nkibanyonyola nnyo ekintu kino nti omuntu yenna bw'amala okunywa entabaaza bakadde n'abaako ebigambo byayogera ne bibasasamaza oba ne beewuunyisa nga mwolya bipya nnyo naye nga ate bituufu.
oba nayogera ebigambo nga biwulidde gwe muliro gusoose omuntu oyo wattu abata byogedde nti bimuguddeko bujolo okuva kuvannyuma lw'okunywa entabaaza bakadde nedda aba ayina okunywa entabaaza bakadde eyo emuggyeko ensonyi ku maaso alyoka ayogera ebigambo ekitegeeza ebigambo abakola ki ebigambo ababimanyi naye nga alina akafansonyi niwe amala okunywa omwenge gumuggyako akafansonyi kali n'alyoka atakomoka omugambo ogumuli ku mutima kyetuva tugamba nti gambo bbi wamwenge alisanga ku mwoyo nti omutamivu yenna oba omuntu yona agenda okwogera ekigambo ekyo ng'amaze okuwesiwa entabaaza bakadde n'alyoka atakomoka omugambo ogumuli ku mutima n'olyoka otegera kimbagamba ebigambo bino bukyanga bamala okugaba kaadi okuva koza bakansala chairman Sefiri kutoka wa parliament ebigambo bingi bizze byogerwa beba makadi batokomoka omugambo ne NRM ne bayambako nga bulijjo nyongero bajjukiza buli muntu yenna agamba nti agenda kujja independent nga yali national platform oyo yali mukozi buli muntu yenna agamba nti agenda kujja independent nga yali national platform oyo yali mukozi abaali abaffe basigalawo era tebagenda kukyuka kati saagala mbamalireko budde buli muntu waddembo gendo okukola kyayagala as long as nti akozesezza obuwogo bwe n'amaanyi ge ne wabanga agamba nti wa national platform ate nga yaze ku independent ozo si waffe kati njala bagamba ekigambo kino mukiwulire mukigula lujja buli goba makadi nagulawo ekibiina ky'ebyobufuzi yali nteekateeka ye kuva dda buli goba makadi nagulawo ekibiina ky'ebyobufuzi oba nayingira ekibiina ky'ebyobufuzi eyo yali nteekateeka ye yadda ng'agirina kitegeeza nti wane waffe yali yeggamye obweggame nga balina mission eyabalemerera nkiddamu buli eyakola political party oba nayingira political party endala ng'ava mu nuupu oyo teyali waffe yali yeggamye enkuba bwe yakya ng'ebigendera bibalemedde ne baliko bagenda bagulawo party oyo temuwa budde era temumalira data wammwe baali bazzeko ogomawo kuyiwa kintu kyaffe bagende ekyo mukitegedde bulungi nnyo maze okibanyonnyola bonna abazze independent ng'ate bagamba nti ba national platform nabantu temumalirako budde bonna era baali bazze ng'ekigendera kyabwe kyali kyakuyisaawo byabwe ebyabalemerera ne bajja oluvannyuma ne bagamba nti ba independent ng'ate etteeka lisoma nti kasitoba nguwagira ekibiina n'osalawo nti mugenzi mukakuŋŋunta ne bakuma kaadi olina okuwagira bayagifunye kaadi kati kitegeeza nti omuntu yenna agamba nti ate avuddeyo ageza kwesima okuba namunigiro oba ageze mu kibiina ekirala oyo taba waffe zenkwezenge eziri mu kufandingibwa ofisi ya Anita Amongi ofisi ya General Salim Sale saako n'abasajja ba movement aba NRM abali mu kufandinga abakandidati baffe kanolwa ensonga eyo tebamalira budde mu kigulalo gikyaleero mutegeere bulungi nnyo abantu betudiringa nabo mu kigulalo gyekyo kati era omuntu oyo aba aina byakunoonyako ekigulalo kiwedde alright njala twala okusaasira kwange eri bakaddugala bannange bonna naddala bamulirwana baffe ab'omu ggwanga ly'e Kenya olw'okufiirwako munnabyabufuzi Kayingo abaddenga alwanirira eddembe ly'abantu omugenzi kati Omolo Laila Odinga ennyindo gye ziwembekera mukoko essaawa zino alla amujjuludde akawungeezi ku makya ga leero mwena batategeera nga muze buziku live munnabyabufuzi omugundivu mu ggwanga lya Kenya Laila Omolo Odinga alla amujjuludde afudde enfa ya clandestine eyaffe ey'omu Uganda nabagamba nti lutoka yasita yayingira e Kenya buli munna Kenya agenda kulooza ku buli kikolobero ekibadde mu Uganda wattu katandika butandisi akali e Kenya kaddukiremu so nabagamba nti buli lutoka yatwala okunambezebwa e Kenya buli ekiri e Uganda bagenda kirozaako ne Kenya batandise okuva cardiac arrest ne blood clot ye mukulu Laila Omolo Odinga zembuya gezikunta oluvannyuma lw'omutima okusirika naye ng'enkola mugimanyi mu Uganda yakubajjawo kimpowooze nga tebyategedde kale kunyolwa na kusaasira na biwoobe eri bannaffe ab'e Kenya kitalo nnyo ddala ekyokufiirwako mukulu Omolo Laila Odinga afudde olwaliro ku makya mwena basinga obungi omwami ono badde mumanyi wabula nze ngenda kwongereza katono nnyo omwami ono yalina ensobe ze yakola ze ziruwa yali amba Kenya olukwe bwe yakkiriziganya okukola ne Luto era n'akola ensobi n'akkiriziganya okusinkana ne Museveni ku faamu ye
ekisozi ne bamuwa deal eyokufuuka president wa African Union. Meeting eyo mwagira n'ebifaananyi mwabiraba. Okuva lwe yava mu meeting eyo biyalyayo wabi yali mu State House kwe kubadde okuvaako okuzikirira kwe mpaka olwaliro. Kubanga okuva lwe yava mu meeting eyo kuva mu kalokale ka African Union teyaddamu kubira kyekimu. Ye teyamanya ngera Museveni gwaga nti akakadde akalina emmere ya ku kyalo tekabulwa wekakwasa. Kati ne Raila Odinga teyategeera nti omusajja gwadiringa naye mukwano gw'oli bajjamu mizomusu era bagumizizza. Wabula mu nkola omwami ono yono wano Raila Odinga amaze omubika nti agenze aseredde olwa cardiac arrest. Wano yali yeeyimbira akayimba nga ndozali yeewulira. Wano yali yeeyimbira akayimba down the Bay of Mexico where the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship. When I reached Jamaica, I made a stop. But I am sad to say I'm on my way. I won't be back for many a days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston town. Yali yeeyimbira akayimba. Wabula ng'omanyi nti omuntu teyeefiira. Omukulu ono ku lukuŋŋaana olumu yakitegeera nti baagala mutta era yamentioninga nti Ruto ayagala mutta. Manyi ffe tukuwa obujulizi na buli kimu kye kibeerawo okutegeeza. You want to finish the life of Raila. And Ruto, we are warning you. We are warning you in broad daylight that if you attempt, Ruto, if you attempt, Ruto again, if you attempt the life of Raila, we are telling you that first of all, Kenya will not be the same again. Bamu ku bakomredi ba mugenzi Omolo Raila Odinga abali bategeeza butereevu tibamanye enteekateeka ya Ruto ey'okutta omugenzi Raila Odinga. Abakomredi be nganze mwenzija ne bagamba ne bigambo ne mugamba Lumbi alabika yeefumba. Lumbi alabika yeefumba. Bano bakomredi ba Raila Odinga bakyogera bagamba Ruto tukumanyi oyagala kutta omusajja era amaliriza amuse. Kuba kati bw'otunula Kenya ani aliwo w'amaanyi ng'enkola ebibadde Uganda jjawo buli aliwo w'amaanyi. Gino gye miranga n'ebiwoobe ebibadde mu maka ge gy'abadde awangalira. So, bibaddeyo olwaleero mu ggwanga erya Kenya ng'omukulu agenze. Bino ebimu ku bifaananyi wano we yakolera ensobi. Era wano buli omu wategeredde nti Raila wano we yakolera ensobi. Kasita yakkiriza meeting eno. Kasita yakkiriza meeting eyo awo yakolera ensobi awo. Awo yakolera ensobi awo. Awo yakolera ensobi n'abanga talususse awo. Katika tugenda butereevu ku video eyatuleese awo tuvuddewo kitalonyo bana Kenya okuba nti mufiiriddwako omuntu wammwe. Ndowooza kansooke empiseewo okwemulugunya kuno. Management ya Speak Resort e Munyonyo saako n'ennyiniyo CEO omukulu Sidili Pareria nanyini Speak Resort Munyonyo
ba member of staffs ne bana Uganda mwenna saako n'abawagizi ba national platform. Hoteli ye Munyonyo ekuumibwa basirikale ba SFC. Olunaku lwajjo waliwo Munnayuganda munnaffe amanyiddwa nga Bawaz Akram onabadde muvubuka wa nkyukakyuka nenga akola ku Speak Resort ye Munyonyo. Yava gyavudde nga zokkola ku shift ye wabula yajja n'ebipande bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebibye byali bagenda okwesimbako. N'agamba ebipande bino kabireke wano ku gate ya security ngende nkole bwe naamala ebipande byange mbitwale. N'abagamba bwe lwaki kankubire boda ejjetwala ebipande byange bino. Ne bamugamba kabisigale wano ne bisigala ku gate n'ayingira. Aba yakayingira okukola bwat nga yakayingira okukola yoyo aba yakayingira okukola bwat amajega SFC ne gamukima yoyo amajega SFC ne gamukima ku mulimu ne bamukuba bubi nnyo okubula omutta yoga Esawa zino ntegezeddwako nti bamaze onakuva jjo tebamanyi wali nentegezeddwako tyanzo kubali ku ntegezeddwa tyanzo kubali ku Kabalagala police station jali mu bulumi bw'ekitalo naye nga abasirikale ababadde onakulwa jjo nga mukola ba SFC nga mukuma Speak Resort Munyonyo eya Suli Paleria okuba Munnayuganda nga talina musango gwakoze olw'endowooza n'ebipande bya ddalese nga tagenda bingiza mudabiresi ku gate ya mwekimenya mateeka. So mukulu Suludu Paleria wonna woli nanyiri Speak Resort Munyonyo abakozi bo abakukuuma Museveni ba SFC bakubye Munnayuganda katono bamutte ali ku police ewatali musango bamukimya ku duty munda bamukuba seriously era katotogera ali Kabalagala police station nga talina musango gwakoze olwokuba nti yayagala nkyuka ne mukuba omutuusa kwekyo. Mukulu Suludu Paleria wano wafira mutabani wo wakaba maziga nengo kimanyi bulungi nnyo nti kyakuluma si buli muntu nkyakola mu kampuni yo agenda kuba nti alina endowooza yeemu naawe oba ne gavumenti yammwe gye muweereza. Buli muntu alina eddembe lye okuwagira omuntu gw'ayagala as long as takoze fujjo batakoze eki. Omuvubuka yali respecting the order epandi n'abireka ku gate n'agenda akole yadde alina ne chance ekubirwa bona bikime bawo ne bamugaana kiki ekyabatanodde bava ku gate bayigire munda bamukime ku workstation ye n'omukuba okwagala omumotta nga bamukubira ebipande bye. Ebintu bino bibi. Suludu Paleria tukozeeko profile ey'ebikolobero by'okoze ku Bannayuganda nga ne bwetwogera olwaleero URA yajja ekizimbe kyayo kye badde ezimbye Nakawa nejjamu equipment ze n'ebintu byayo ne bakuwa ddiiro bapangise ekizimbe ky'ekipe kiri mu Kampala. Ebintu bino tubiprofilinga ne mutukwata empola. Suludu Paleria ne banno ababbi bannamwe tubategeeza ekikolwa eky'okkuba omuvubuka ono. Nze ensi ngitegeezezza, famire omuntu ngitegeezezza n'Abannayuganda mbategeezezza. Mwakubye omuvubuka gwe bayita Bawaz Akram nga talina musango olw'okuba nti awagira nkyukakyuka olw'okuba nti addakola mu Speak Resort Munyonyo. Ekyo kikyamu. Awo tuvuddewo. Katugende wano. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo bwe nabanyonyodde wiiki eno nga bagamba nti mainstream media ba YouTubers ba bloggers ba propagandalists bagenda kuchupayinga mainstream media bochupayinga social media batandika okola kye tuyita pure blackmail propaganda against national platform. Kigenda maaso mwawuliddeko Kabanda ng'agamba nti president yagamba bw'afuna obuyinza agenda kusalako nnyanja esofeeri omutwe. Oyo nena abeera ng'akyajja ku TV nga teriwadde amuguddeko omusango. Omukulu akiikirira mukulu ono MP gwe bayita Asmani Basalirwa naye akiikirira Bugiri municipality. Ebizibu bye badde alina yabivuddeko kati ali mu battle ne president ng'ayogera bitakwatagala. Omukulu ne yatuusa okugamba nti president we yajjira okumuwa omukono mu campaign ze Bugiri mu by-election posta ye yaliko ekigambo people power nenga kiri mu Lusoga nti amaanyi g'abantu nga yakyogera posta ye ya 2018. Kino yakyogedde
bwe yabadde ku TV ne ku radio njala ko bazabaana ba retrievings oba abaziza posta za 2018 ng'ekigambo kiyagame ni people power ekiri nga tekiriiko mwaifu bantu jja beso bulampola mwena jala mwetegeze post eno eriko people power campaign poster ya ng'eriko ekigambo Busoga abantu n'amaanyi Mungu yamuwa creativity ambuza abantu n'amaanyi ngaba abantu mu Busoga mu Luzungu amaanyi power era singo ina posters zange ez'ebugiri eza 2018 ojja kulabako ekigambo abantu n'amaanyi abo people power weebwa era namuweereza ne message wadde eventually he blocked me. He blocked me. Even on social he blocked me. Asanga campaign poster ya kati njala soka pozinga mwana abasoga mwenna abali kuno n'abaganda kuliko ekigambo baswali kuliko ekigambo people power mu Lusoga kuno kuliko ekigambo people power mu Lusoga ng'okizza mu Lusoga njipozi nga sinazanya ddoboozi kuliko ekigambo people power mu Lusoga kuliko ekigambo people power mu photo screening kuliko ekigambo people power kanjizanye muwulire kati manyi mumaze gikuba photo mumaze gikuba screenshot kati kanjizanye poster ya ng'eriko ekigambo Busoga abantu n'amaanyi Mungu yamuwa creativity ambuza abantu n'amaanyi ngaba abantu mu Busoga mu Luzungu amaanyi power era singo ina posters zange ez'ebugiri eza 2018 ojja kulabako ekigambo abantu n'amaanyi abo people power weebwa era namuweereza ne message wadde eventually he blocked me. He blocked me. Even on social he blocked me. Asanga campaign poster ya oyo muvuddeko simuddamu mutegere nti abantu abo bonna bentadde mu kigula luggi kiri era mukifunye bulungi mwenna abaaliko wano mu myezi ogwokutaano nakola ogwokutaano gw'omukaaga nakola vidiyo nga nsindika security alert eri abakulembeze ba national platform bonna nembagamba mwegendereze nnyo mpuuga ne banne saako ne gavumenti batandise okudeployinga abayaya bagenda baswaliza ku mikolo batandise okusindika abayaya bagenda baswaliza ku mikolo neŋŋamba Muwanga Kivumbi bakuteeseteese okutta nenga bagenda okutta be bakyali wali nabo mu kabinja kaki kabipi buloka bewaddukako neŋŋamba Muwanga Kivumbi essimu yange eri public kuba essimu yange nkubuulye Muwanga Kivumbi teyakuba ssimu yange nkiddamu Muwanga Kivumbi teyakuba ssimu yange nensirika simanyize sireekaana bantu nenga kiri kye nabagamba bonna begenze bagenda baswalizanga ku mikolo nga bampuge bakikoze NRM n'akabinja akali Emmengo kati guess what olwaliro Muwanga Kivumbi abadde agenzeko ku district abadde agenzeko ku district kibakoze Muwanga Kivumbi enku ekikola baana baayo area MP abadde agenze ku ggombole mu kibamukoze nkoko baana nenga namugamba essimu yange eri public nkubira nkubuulire yagaana nenga ba MP ne bakansalazi bafe mwegendeze nnyo emikolo abasajja b'Emmengo abasajja ba NRM bagenda sindika bahuligazi bakube n'agaana kyebakoze Muwanga Kivumbi wuuyo
ndowooza abakubi Mwanga Kivumbi bambadde engoye za NRM abalala bali muki abalala bali mu ngoye za bulijjo bano ba state agent bonna abakolera NRM abakolera Mpuuga abakolera basajja baki ba state nenga namugamba nete yawulira mu basajja mwe munyoma information ne mwefulanga abatalaba nkabaddiremu sikyakaana bantu nga bwe nabagazi bannayuganda sikyakaana bo bwente bwenkole byange n'entambula n'engenda awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo kamala okujjamu bino ebyabasaalirwa n'omuvubuka ono sipiikiriza oti gwekubye n'amusanga mu inbox bw'obudde nnabutono alright mala omujjamu okuli etige space kati kano nandiyagadde okukakola nga security alert nkateeke wano wakati wa video eno era mutongole video etandise ngenda kuza omwezi 15 omwezi ogwe 10 mwaka 2025 video etandise abadde bajja bangoberera okuva mwezi ogwokuna najja ne mbagamba nti banka zonna ezisinga mu Uganda zonna Museveni yaziyingiramu era nga ba managers abaterazi ba director basinga obungi bakabano nga kiki Museveni yakikola nga ayagala okusuula banka ezo n'endala ng'atadde mu spies be bamanye butyo bagenda okontrolinga ensimbi eziyingira n'ezifuluma nabaani ab'okubba ensimbi kubadde mbadde mu kulaba nabamenyera bank nabagambako Centenary nembagambako Equity nembagambako Stanbic nembagambako Post Bank kati era mugenda kutya okuva mwezi gwokuna nwana ne Post Bank Uganda era najja nembagamba nti bank eyo bagenda gikyusa amanya nembabulira buli mufere nali mu Post Bank okuva ku board of directors ne ba managers nembabulira buli kimu mwagalo kitegeera but unfortunately olwokuba nti abana basajja balwana ne information can you imagine nti Post Bank yakyusa amanya negenda mu manya genda bagamba aga Paro Bank bagano kiteeka ku mainstream media bagano kiteeka ku social media bagano kibulya ba customer abo openly ne bakikweka kubanga already ebadde eri mu mabanja na buli kimunga yagotaana kati government olwokuba nti bank eno ya First Family oba ya government bayina ekintu ekira kye bayinitiatinze mugenda kutya kyekirwa omanyi nze nkuwa information nenkuwerako ne reference sikyagala nnyo kulekana bannayuganda nkuwa information nenkuwerako ne reference Post Bank bwekatangirira ngenaku z'omwezi lindako Post Bank nabage mu jesimbi zammwe byapa byamwe na buli kimu mukimenti banka bwekyusa erinnya buli kimu kigenderamu Post Bank egenda kyusa erinnya ngenaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga 2025
after the general annual meeting ya today ekyuse erinnya mbu bagibrandinge balozesa abantu nti buli kimu kiri nnomo nkiddamu Post Bank Limited yakukyusa erinnya lyayo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omukaaga 2025 naye gwakyalinayo ssente zo n'alinayo ekyapa kyo nga tokijjangayo kyonna ekikugwako tonkubira ssimu ng'okwekemanga enkoko ebuuliddwako weegenda okubiika oba amagirayo gabadde genda okumabira nga bagitagigyeko ekyange ekikugambye mark these dates 5th June 2025 Post Bank will change its commercial name to Pearl Bank. So whatever happens, I'm less concerned. I've given the all information 2 months now. I'm exposing a party Post Bank. Mugani kutegera kana mujja kajja yokulanda kuzomwezi ziri abiri munana ogwokutaano byabiri mukaaga mbagenda nakuzomwezi 5. Eno video najikola nakuzomwezi abiri munana omwezi ogwokutaano nembagamba nti Post Bank genda kyusa erinnya nakuzomwezi 5 mwezi ogw'omukaaga. Post Bank yagaana okuteeka official commercial name yayo empya ejiteeke ku Google, ejiteeke mu public ne bakasitoma bamanye. Kyekola esindika message. Bwe mara okusindika message ne bategeeza nti twakyusiza erinnya ne tuva mu linnya lya Post Bank ne tudda mu lya Pearl Bank. Ekyo si kyekikulu, ekikulu kyekiruwa. Nze naawe tukimanyi nti mu nkola ya bank ng'ewola ssente abantu bebanoonya bank okugenda okusaba looni. Nkidda mufena tukimanyi nti mu nkola y'abantu okunoonya looni abantu bagenda ku money lenders oba bagenda ku mu bank okwewola looni. Wabula kati kikyuseemu kitya? Nabaganje Museveni alina ssente ez'okugula ettaka lya Buganda lyonna. Nkiddamu Museveni alina ssente ez'okugula ettaka lya Buganda lyonna. Eddala bagenda kubba libbe, eddala bagenda digula. Kati mu Post Bank baataddeyo ssente nga main interest ya kuwola abantu bonna abali mu Buganda ensimbi mu disguise batwale ettaka lyabwe. Bagenda kikola batya? Wuliriza. Gwe Muganda ngali mu diaspora ng'olina ssengawo, olina taatawo, olina maamawo, olina muganda wo ng'ali mu Buganda ng'alina ettaka wabula ng'ensimbi zimwetako za lujjo. Mugambe waliwo ekigenda okujja nga kyatandikidde Zirobwe ne kigenda mu bitundu by'Emukono eyo kati kyatandise ne Luweero. Kitya? Post Bank gye muyita Pearl Bank kati egenda etuukira bakyamaani b'ebyalo byonna mu Buganda. Bakyamaani b'ebyalo byonna mu Buganda nga babuuza bantu kikuno abagundiivu abalina amataka. Bakyamaani okuba nawo ogw'okulya gwabatuuka ku bwongo. Kyamaani nga batandika okuga buli muntu alina ettaka. Kati nga kyamabaga nti ffe tugenda kuwayo percentage kati ffe tufune abantu abalina amataka tubawole ssente. Ssente baziwola batya? Ngenda kuwaako simple example. Bagamba chairman tunoonyeza abantu balina amataka. Kati nga bajja bakugamba munnange ffe tuli Pearl Bank eyali Post Bank anti ye. Munnange tumanyi nti mwesi twagolinga okufuna ensimbi banki endala zibatawaanya okufuna ensimbi nti neza ffe nyangu nnyo ne muzigaba muti ati oyina endagaano y'ekibanja oba oyina ekyapa nti ye ensimbi lina nti oyina ndaga muntu nti njirina nti oke kale. Ssente mmeka z'oyagala tutandika okuwula ssente okuva kakadde. Akakadde kano kasasulira mwaka gumu naye akakadde kano okasasula okasasula mu installment za mirundi 2 ezitya. Bwe tukuwa akakadde ogenda tutiramu amagoba ga 10,000. Kati okuba tukuwadde akakadde tubala emyezi 6 awo n'otuwaayo 5,000 kitegeeza obaddiza capital wa 5,000 noba na magoba gaabwe kitundu kyabwe kya 5,000 mweta njusasula after 6 months. Kati oluvaawo mbone bakukola emyezi 26 bwe gituuka era ng'oleeta emitwalo gyabwe 5,000 nga kadde kaabwe kamu emitwalo 10 giweddeyo after one year. Kati ekyo kibala tikigenda ku buli muteeko gw'ensimbi z'oba oyagala z'oba osabye. Kati akakodyo kali luddawa.
mwenna mukimanyi bulungi mu nteekateeka ya banka za Uganda eziwola ssente olunaku lw'ostadde application ya loan n'etambula n'ekula sente z'osabye oyinza okuba osabye miliyoni okumekereza ofunyeko emitwalo 8 naye ng'olina osasula miliyoni interest yayo interest bank loan etandikirawo okubala how come nti Post Bank yezze ng'egaba loan nga nzijuvu n'ekuwa ne interest rate entono n'ekuwa ne duration ennene ng'ate ekuwera myezi mukaaga okusasula gwe bw'oggula obwongo bulooza kiri kitya jjukira bank ye kugamba egenda kuwa sente ezo kati n'endagaano y'ekibanja naye bagitwala n'ekyapa nakyo bakitwala kati akakodyo kaakano gw'ojja kuwaayo endagaano yo bakuwa akakadde k'essente oba zonna z'oboose bazikuwe wabula mu mpapula z'ogenda okusayininga terms and condition tebagenda zikusomera wayitewo akaseera mpabuka bage munnange ate munnange sente banka bintu wasayininga amateeka gaali gasoma ABCD kitegeeza nti olemekeddwa okusasula sente mu budde sente banka esazeewo egenda tutwala bintu byo bakujje ku ttaka buli kimu bakitwale okwetoola Buganda owulire emiranga kino kyefaananyizako ne kyaba money lenders across the country kati bakiyisiza mu Palo Bank gye nakuba nga bagiyita Post Bank kati gwe kyali wange muganda ngali mu diaspora gamba taata osengaawo bambi tageza ne yewola sente mbegayidde ene sikuba business nsevinga mu na Uganda teri TV egenda kusevinga teri radio egenda kusevinga teri blogger mulala agenda kusevinga nze nkugambye wano bambi mugume ekikutobodde kigenda buta bagenda batwalako ettaka lyammwe lyonna ku busente mpawo kaaga naye nga jjukira nabagamba nti egenda kukyusa amanya tebakiteeka mu public domain babasinkira nemesi baga nti customer twagala okutegeeza nti banka twagikyusiza okuva ku Post Bank okufuuka Palo Bank era osobola okuwola sente mu saa yonna naye nga mu official statement tebakyogerako ku TV oba ku radio oba mpapula za mwezi zonna nti Post Bank yakyuse kubanga balwanyisa information genda bafulumyako emyezi ena emabega gye balwanyisa nga tebaagala kulwana lumbuye bagenda omusajja yayogedde information kati ebisigadde mumumanyi nze mbagambye ebyange mbyogera kati ng'omusezi akola ki ng'omusezi agula essiyani nti ngenda kulirako bantu bange awo tuvuddewo tugenzeewa tugenze omanye tugere ku speedi ya yiriiri ndowooza kansooke ne bannayuganda badde bangoberera mbalamusizaako kansulenti buli bulungi amannya nze Lumbuye Fred ekekemiko ali mawaggali atudde kafomu eggulama ate naddibanga Promax Salonga Mulengejja afutubadde Mmengo ku Bwakabaka nkulamusiza kansulenti buli bulungi nze nakujjako engalo muganda wange nakujjako Desiria nenkulekaawo guwerogoze olw'ensonga nze buli kimu kyonna kye mwali mutegekedde emyaka nakiteeka ku mmeeza n'enkyanjulira abantu era ensi ekimanyi results ozimanyi bulungi nnyo wateeka abantu social media balwanyise Lumbuye baagenda kuba tosobola kulwanyisa mazima mwe mission yammwe yali ya Beni Kiwanuka kukuba mwana Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu mutta aveewo era mukyagiriko mission yammwe yali yakulemesa Muganda yenna nga mumuzanya kifiiriza n'egitegeeza abantu n'entegeeza abantu ebigendererwa byo byali byakwagala kutwala bukulembeze bw'eggwanga abantu bagamba nti alimba ne bagamba ndoze sirimba mujja biraba okitegeera gwe kenyino testinzeeko bozze mu diaspora projects zonna zaagwa n'abakungu b'emwalo abamu badduka oluvannyuma lw'okutegeera nti gwani ne Ssaabasajja Kabaka olwali mwenda muti by'owookubiri naye yamanya bw'amala okutegeera n'akulekera ekizimbe kyo ne Banyarwanda bannamu bakirimu abantu bayogera nabo bafuga nabo Buganda gye bali n'akulekera Bulange Plaza ne bafere bannamu mutuule omwo mutuule ebintu bya Buganda kati nze nakujjako dde engalo sikuzaako olina kwerogoza ng'akabwa kasibe ku ggaali wavuddeyo n'okonfaminga information olw'okuba nti nakulemesa ebigendwa byo
no confirming nti nagamba bana Uganda nti olina presidential ambitions era kye mwali mwagala lwakuba nti Kyagulanyi yakuba bakyaliwo n'abasula ku ttaka gwe n'osigala gwe kenyini wakye confirmingidde naye nga njala okutegeeza ojja kuba bulinze nakujjako ddengalo nakukwata mu bugere nekwata mu matu nekwata mu nviri n'enkunyonyogera n'otuuka gye watuusa Buganda towagandi Buganda ogitusiza ku ntikko jjajja nakunyonyogera kannassu n'enkunyonyogera okunyonyogera mu nviri nga gye wagamba okutuusa Buganda ku ntikko n'enkutuusa ku ntikko kati bbanga oli mu bbanga ensi ekulaba uyo waliwo eyali ampalampa mu byonna byenkola njagala kubeera pulezidenti mbamenye musango gy'ebisaanyizo sibirina oba alowooza nti owa pulezidenti bwansikirano obwakabaka bwe bwensikirano omanyi Abaganda bagamba kamwa kabikassa Siroganga mukulu Siroganga afutubadde Mmengo ndi wano otegeeza Obuganda nti profile kati zenkola nkola underground profiling kugwe naddala site za Buganda z'otunze nga particularly ozikuziza Jeno Salimu Sale akandana omusajja Omusomali data inagwe nkuŋŋaanya kati simuteeka na ku media musindika direct gyalina ogenda mu ba investigators mu archive za Buganda eziri security zotamanyi nga buli ewali ekintu kya Buganda kyonna ekyenkizo okuli embiri okuli ebibira okuli ensozi amayinja ag'ennono gonna ge watunda n'ogagweza Salimu Sale kati nga bagakuba mu mayinja agakola chorus byonna biprofilinga n'ebisindika gye birina okulaga si kyalina buddewo njagadde kutegeeza abantu nti gwe kenyini wa confirm the information gye badde nkwogerako kati ebisigadde si kyakwogerako kati nkola kalanda style wansi gwe jangu eno waggulu oyogere wabula ensi ekula waggulu kati buli maawa era nategeeza n'Abaganda nti otambuza omusajja gwe bayita Kawuki tunyo mix ng'oyagala akuddire singa tebakufuumuula dda oyo Kawuki alina otunyo tumulinga otw'emmese ng'otambuza Baganda mbono bwe bangobye yayinza okufuuka Katikkiro nze gwe mpositinga ebyo ojja bigamba nnyoko so si Baganda owulidde bulungi nnyo nze awo nakuggyako engalo nakutuusa watuusa Buganda wagaa nti Buganda agituusa ku ntikko nange nakutuusa ku ntikko okitegedde bulungi nnyo byebyo awo tuvuddewo nawo bwe tumala okuvaawo olunaku lwo olwaleero enkwezi engezi kyavaayo Ssewanyana olwaleero Butongole alangiridde nti agenda kwesimba okubwa Namunigira okukiikirira Makindye nga talina gwe yeebuuzizaako wabula omukulu nali namulinda dda mu kkoona ajje yeegeze ng'olwanubako ate tutandike butessuula empya mukulu Ssewanyana okoze ebikolobero bingi ng'ensi ekulaba wabula ekikolobero ky'osinza okukola kwe kwenyigira mu lukole okutta Sseggirinya Muhammad gwe nobanga kati olya butaala nobanga oli ku ssente eza mission gye bakusasula z'okozemu olukuŋŋaana lw'olwaleero n'oyogera ebigambo bingi okalya ddakadda nfunye ogirira mu katiko n'ekulinda mu coffin Sseggirinya gyali tagenda kwebaka kyewakola Sseggirinya kijja kuddira mbaanabo gwe ssaawa zino ogenda kulya ssente bakusasudde ssente Anita Amongi ne Salimu Sale bakusasudde ssente eza mission ya Sseggirinya era ne bakuwavuuka ba ghetto structures ne bakuwa n'abayaayi abakubugiridde mu campaign gy'obaddemu mu kulonkinga naye nga ssente za Sseggirinya mission gye walimu bazikusasudde okola ekintu ekyo wano mwali ku same file mwayisibwa kyekimu nga gwe ogamba abantu but unfortunately tewali kyakukolebwako togendangako mu ddwaliro lyonna kebera ensambya wajjanga mu public ng'okutte wano kumbe kano kaali kabadi buli kintu ekyo kyali kisigala kifulumye nga bwe kirina okutambula nga Anita Amongi akufacilitatinga ne state tofunangako genda kuwa bweru kusaba bbaluwa ekutwala kugenda bweru kujjanja wa further treatment nga Sseggirinya gwe n'osigala ng'otambula kubanga mission wagimanyi wagisoma bulungi nnyo in fact transcript oba olugero lwonna nga balubala
okujjawo Sseggirinya nyongera otegeeza public omu kubenyigira mu kutta Sseggirinya ye mwami oyo Ssewanyana tabeerangako mulwadde ye script ye ekiwandiiko kye ekyokukola omulimu gwe ng'ennyongeza ku kujjawo Sseggirinya akisoma bulungi nnyo n'akituukiriza. Naye olukwe lwali mu Sseggirinya ojja ddusasulira. Constitution ekuwa eddembe okwesimbawo. Naye mwerabira ekintu kimu nti ebintu by'okola mu public abantu baabuuka babiyinterpretinga mu interpretation endala nnyo. Kuba tuli mu .com era abantu bategeera ani yaani. Njagala mulabe nyira kadakiika 3 just njala kumulabako eddakiika 2 mulyoke mukakase nti ono bamusasudde ssente ze eza mission ya Sseggirinya. Awone mulaya avubuka bonna be ghetto structures basajja baddamulira basajja ba state avubuka kati bakontrolingibwa General Kayanja bakontrolingibwa ddamulira bakontrolingibwa Major Emma Kuteesa bakontrolingibwa omukyala gwe bayita Jane Karaje be bakontrolinga avubuka kati bamuwadde abantu bamaze omusasula agenda akola ekintu ekyo okulaga nti avuddeyo. Muganda wange olukwe lwali mu Sseggirinya information twagisibanga basunga tatagala jita ojja kisasulira ngenda kuwaayo key point Sseggirinya nga tannafe yakugamba lwaki mwanteekako omuntu atabadde mukwano gwange nze simumanyi. Mugende munoonye vidiyo eyo Sseggirinya lwaki mwanteekako omuntu gwe simanyi si mukwano gwange sibeerangako naye lwaki mwanteekako omuntu gwe simanyi. Mugende munoonye vidiyo ya Sseggirinya omuntu gwe bakusoba n'emyaka 2+ n'atuuka okufa ne weebuzaabuza ne bamuziika family neefuna differences n'otayingiramu wadde at one time okugamba let me be the mediator okutaasa ebintu bya Sseggirinya n'okutereeza family ya Sseggirinya ne we distancing anodde ebbali. That means you knew script gye baakuwa gisoma obulungi era ogikoze bulungi. Thank you very much. Naye nkubuulira oyo kyali gyali emagombe teyeebase Sseggirinya ajja kufuna. Sseggirinya ajja kufuna Ssewanyana Sseggirinya ajja kufuna. Kati oli anda ddamulira oli anda Anita Amongi oli anda Jane Karaje oli anda Emma Kuteesa be bakuvuga okontrolinga naye amaanyi g'abantu ogenda gawulira. Weetaba mu kutta Sseggirinya ojja kiwulira awo tuvuddewo. Naye ng'era bannakampale bagamba nti
ogugwa kukuwa empoza kano ka video nakabazanyira ku Sunday kankaddemu olwaleero one Salongo Sebidde Salongo Sekidde mu Ndeeba ono Sekidde James Salongo owo mu Ndeeba era kaboneka mupiira mwe segona ne bannamwe ba Alan Siwanyana nilenda kunene mutima avuddeyo munzijeje mbadde baseyo odesezera akalulu kange Siwanyana yakuuza lwaki obutwa obwatasegirinya gobo bali wa mazzi obasegirinya bwali Kongo lwaki obutwa obwatasegirinya mukaba tabakwade tikiti naye omulambo gwa munno jali magomba akaba twebuuza bwabayengo obutwa mungadi bayengo obutwa obwatasegirinya lwaki obutwa obuwo bwali bwa mazzi lwaki kuwona mangu segirinya nagenda uno malwali eno uno Tanzania uno ageze Kenya bamutute mu America ngajjanjabo nolo tebati bakuwadde kadi katondo buzimu wa segirinya gwe kukubonereza Sewanyana nze Sekidde James Salongo esawa ziri 12 omuzimu gwa segirinya gujja balondola buli yakubulyamu olukwe buli yakola atya mwenna kyekyabasudde mu tikiti mwenna ne mugwa buli yakudde mu tikiti mwenna kwekwasa bade banonyamba DP n'ekibiina kya DP kibakabira amaziga kyemwalyamu olukwe nemala okitunula ne mmawo bwe mwamala okitunula ne mudduka mwayinanga akabinja buli mwaka okuva kusemogere baana mmwe kusemogere mulyamu olukwe okuva ku mulembe gwa mukyala mwalya musemogere olukwe okuva ku mulembe gwa mukyalaani eyaliko yayingira NRM oyo mukyala oyo eyaliwo DP n'olwekyo bantu mwe muli babi DP ebakabira n'okutta bannamu bamalawo bibakabira n'olwekyo omuzimu gukyabalondola omuzimu gwa segirinya gujja kulondola buli muntu yenna era bwe gubalondoola kyebabulira si tikiti ziri ezabasuula lwaki obutwa obwatasegirinya obwo bwali Kongo obwo bwalimu amazzi omugamba segirinya aba yafa obutwa bw'aba yafa obutwa lwaki gwe oli mulamu segirinya ali magombe omuzimu wa segirinya gwe gwagusudde mu kalulu mwebagende basebo ne bannyawo abalangira n'abambejja eyo meseji yange ya mwaka guno etandise n'omwaka guno nga nyanukula mabakazi tikiti mwekabya basegona simanyi baani saagala kasasiro twabakoowa basajja mmwe okuva kusemogerera abakaaba sebaana abakaaba besijja abakaaba mwenna abakaaba basajja mmwe muli kabinja kali eno n'eri muli eno n'eri mubadde muli eno n'eri mwe ne munyirira ne mmera mu pajero ne mweyagala nnyo Sewanyana ala ne video ejja kutuukako right na kuzomwezi ziri 15 officially nziguddewo file drone zange zonna across Kampala more especially mu Makindye mu constituency mu mwezi nkuguddeko file kati it's an open battle kulwa segirinya ne kulwa national platform ate ekyo kimanyi ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi ogwe 12 nziguddewo file obutereevu kati ne bw'onoogenda mu Kaabuyonjo ne bw'onoogenda mu Loogi ne bw'onoogenda luddawa kati drone zange ziri open it's an open battle nkutandikeko ojja kuwulira drone zange zonna nzitadde gy'onyola walagi mu Loogi gy'obeera buli wamu b'osinkana bonna nja bamanyira ngenda bategeera now it's open battle between me and you tulabe bw'ogenda osurvivinga ne gy'ogenda okubbira akalonja bitegeeza abantu ng'obudde bukyali kulwa segirinya kati ngenda jategeeza ensi buli kimu ekikwatako ne socks z'onooba oyambala nja kuba nzimanyi ekyo nkigambye kulwa segirinya ne kuna national platform watulyamu olukwe noweta mu lukolo okutta segirinya olwa ennaku z'omwezi 15 mwezi ogw'ekumi it's an open battle between me and you tulabe ekyo nkigambye tukoye enkwezenge ekirala njana kutegeeza eggwanga lyonna omulundi omulala oyo muvuddeko simuddako kesi ye njigudde obulungi nnyo it's on open battle ate omumanyi zonna drone zitadde kati gwe nsoso okuteekako drone zange openire tujja kwabiko ojja tuwulira
sola kweta mukutta musajja n'ekibiina n'okiryamu olwo kati okomawo yasama kubanga oli ku sitendeza city bakusasudde sedezo alawo ensi yonna awo tovuddewo kati mumpuliriza bulungi nnyo bannayuganda mwenna aba national platform baagala enkyukakyuka nzize mbagamba nti Jeno Christopher Damulira Salimu Sale Jeno Kayanja bali mukulukulutinga sako ne police bali mukulukulutinga abavubuka mu Kampala mukono wa Kiso abavubuka bali kulutinga bateeka ku training ya nako 3 kunya ngaba wa uniform abatandika okugenda okutema abantu ebijambiya ebiri mu nsangi mu Gombola y'ensangi mu Wakiso district ebijambiya bino police bimanyiko ebijambiya bino RDC bimanyiko RCC bimanyiko ne bachairman bya bimanyiko ekizibu kyabwe bakatta kati almost abantu kati bagenda kuwera abantu 15 plus TV tezibyogera radio tezibyogera police tebyogera bali mu kutema abantu baina kye batagetinga nabagaba bagenda tutematema mu Buganda nga muwakana ekiri mu nsangi kitokota sikisani kiri batema abantu sawa 11 ez'okumacha ogenda okukola bakutema sawa emwe yakawungezi 2 abantu begalya saa 12 bali bayingira nkoko mu nsangi tebyabyogera ku mugombola y'ensangi yonna bwe njogera gombola y'ensangi sigenda kwawula mu kyalo bali mu kutema abantu wabula njagala ulize kuzimu kunkweze ngezi controlling eziri ku routing abijambiya babali ku routingira Jeno Kayanja kati ugamba otya kansule nti oli bulungi ndowooza wamulefa bwakenderako kati enkya kumakya waliwo omulimu okukola mwezi naye kuteeka mu security company soka kufunamu training ya nnaku 3 training eyo eri wa Jeno Kayanja weba training ya kumala nnaku 3 twaliwo pima uniform nemugenda ku duty kufuna emitwalo 6 osulayo olyayo obeerayo tegeza nti obeera full deployed wona kola incha sawa 5 funa bodaboda kuleta emutondwe wa Jeno Kayanja kikindinawo kati ani aliko wano nga mentioning abantu abagenda okulukurutinga babijambiya na mentioning Salimu Sale na mentioning Jeno Kayanja Kakoza Mutale Christopher Damulira n'abala edobozi siryange mukutoniza ngeze nonyereza ku ground kati babasajja bibali mukulutinga abantu bakulukunuga abantu bagenda okutema bijambiya n'okuteganya struggle ya Fair National Platform during elections kati bimutegedde bulungi nnyo biche bigenda maaso kati out of the door katugende ku kitundu ekyokubiri ekya video Mr. President kuna kurajjo n'olwalo linazze ne mbotolo ekyama kyalesa akasatiro mu nyumba ya sitaani owa mu refugee camp Entebbe saako ne Nakasero. Mr. President ne bannayuganda nsaamulize bulungi nnyo nyongera obaddukiza Janet Kembabazi gomuyita Janet Museveni abantu abosinga mu ntembade temumanyi naye nga abali mu government n'abali mu public bagenda babuulira ye mukyala akyasinze obuzibu alinga enjala eruma ekiro ng'ate oli muwulu era yasinga obukyamu mu Uganda kati wulira tebakulya ssente kinoonyerezeeko tebakulya ssente kinoonyerezeeko Janet yazimba structure ze nga nezi Museveni yakazitegeera structures eziriwa Janet yaddira abantu bonna abamulika akanyarwanda owadde tuyita Oluganda Janet yaddira abantu bonna abamulika Olunyarwanda bonna yajja abalina abalala n'abategeera butegeezi abalala n'abasomesa
n'abateeka mu bifo bya gavumenti eby'amaanyi n'abateeka mu magye n'abateeka mu poliisi abalala babasindika ebweru w'eggwanga ng'akola netiwaaka omuli abawala n'abalenzi. Kati Janet ate n'afuuka Reverend Father oba n'afuuka sheeki oba n'afuuka senga n'afuuka taata atya nga buli muntu yenna amulika akanyarwanda yayina okumugamba genda owa story, genda ofumbirwa oli, genda okole kino, genda okole kino. Byonna yabadde abikola. So si nti Museveni oba abantu abali mu inasanku ya Museveni, no. Kino akikoledde ebbanga ng'akulyetinga empire ye security mu magye, mu poliisi, mu prisoni, mu bifo bya gavumenti, buli wamu sekta yonna ng'akulyetinga empire ye ng'ensi temanyi. Nze ndina ddibanga Pro Max nabagengera bakuba paka kuwulira bubi. Kati Janet bw'amaze okulaba nga Nyende Software Windows zigenze nga tebalinawo substitute nakunyumiza olunaku lwajjo nti Muhoozi bamusamba dda bamuteeka ebbali. Nyande bamulabanga ekifaananyi ekiri ku kisenge oyo takyamatalinga. Kati nga Janet teyafuna mwana mulenzi mu ntumbwe zetalina mwana, kati ng'omwana we gwalina yamukalakatira muwala we Patience. Janet omwana omulenzi gwalina yamukalakatira muwala we Patience ye mulenzi gwalina. Kati n'abaana Patience bazaala balabanga abaana babo bulenzi. Kati agamba okufa n'obutanyagwa obuyinza bulina kugenda ku mukalakasi wa muwala we yaba afuuka omukulembeze. Ekyo nakibagamba ejjo ne mbagamba okuwamba gavumenti tekyewalika. Naye abagenda okuwamba gavumenti ke kabinja ka Janet ak'Abanyarwanda biyeetera mu gavumenti bonna buli wamu. Nabagambye lwabwo Janet ne mukazi we basitudde ebyokulaba babiyingize South Sudan gyebiri. Jukira South Sudan amagye ga SFC na UPDF ngega controllingayo, so balina base batadde ebyuma byabwe. Balina ebyokwesa mu Uganda zetuyite Mondo saako n'abantu bali mu buli sekita yonna abagenda obayambako okutuukiriza ekintu ekyo. Ne mbagamba Ssaabakakasi lwaboogera omusezi akalakata Patience ku lwa Janet. Oyo yayise ba YouTubers, yayise ba TikTokers, ba influencers n'abagamba ngenda bawo omulimu mulina kyemugenda okunkolera. It will be just a mere text tuwabula kyemugenda okukola randomly. Nga saawa etuuse, saawa yeruwa ey'okuwamba naddibanga Pro Max in action. Janet ojja kuwamba nnyo kuba kitaawo so si Bannayuganda. Tubagamba nti obudde Rwanda butuuse. Janet lwabwogo obudde Rwanda butuuse olw'ensonga ensi y'abajjajjaffe okuli Abanyolo, Abanyankole, Abatoolo, Abagisu, Abakokosabini n'abalala bonna so si yammwe Abanyarwanda abakulwa group ya Museveni ya Janet. Kati mpuliriza bulungi nnyo. Bwe maze okutegeeza Janet butya bwe yazimba empire ye ey'okufumbizanga abantu y'ensonga lwaki bababuuza bwabanga Museveni bwabanga Janet ayagala nnyo abantu Bannayuganda Museveni baali bakkirizaako muntu ki ow'ebbali awase mu Luganda lwabwe mu Lunyarwanda taliyo, era balondoola musaayi gwabwe. Gwe n'obanga oli Munyarwanda nga toli mulayini egi yaabwe tosobola kuwasa mu bo kubanga bakuuma ssente zaba n'omusaayi gwabwe y'enkola yaabwe. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati kudita gye baagala okukola nabagambye tebakusiruwaza kudita ng'ehappenings teri in the favor of Ugandans, in the favor of Janet Kataha and his son-in-law Lwabwogo ne muwala we Patience. Bagenda jikola either after elections or before elections. Kubanga akalulu tekali in their favor. Ompulya bulungi nnyo kati kimukitegeera malo kitegeera. In the different angles of these videos nabagambi ya Ben Hini mwafuna angendala kamba we angendala mulyoka mutegere nti baluka ekintu kino naye nze naddibanga Pro Max mbyono nawulira. Do you know you have a destiny in this country? Omanyi tulina amagenda mu ggwanga lino. And I know you're... Kati
Kana akakazi kano ono ye Kajina Allen Kajina era mu family ya Janet oyo Kajina wa URA yali mu yunula kati ono kaji oyo mumpi oye Kajina omulaba Kajina bebo yeyo group yabwe yonna kati kankabaddizeyo kano ka video mukawule bulungi nnyo. Do you know you have a destiny in this country? And I know you're a pastor. I know that. And And that's a gift to all of us, especially the people in the church in Uganda. But there's a divine destiny for you. It's a unique gift to have a sitting president, have a daughter who is a pastor. You don't see that anywhere. So I wanted you to pray for her. I would love that. She's a gift to the church in Uganda. Please So come. I wanted you to pray for her because Uganda celebrates many presidents. They have been in life. They have been in power. They have not raised pastors. Video bawo kati awo bo bakolanga ebintu byatubaza tugenda biraba kati njala bategeeza yeyo programu yaabwe njagadde ensi etegeere kankole statement eno mu luzungu ensi egitegeere. Ladies and gentlemen, my fellow Ugandans and the international community, and by names of Don't Be Afraid, as all of you know that Uganda is heading towards the difficult time. As we speak right now, we are in political turbulence whereby we are in a difficult situation in the middle of the elections. But as we speak, there are so many things which are going to happen very soon. But Museveni's family, including Museveni himself, doesn't want to leave power because he knows that any time is going to be apprehended by the International Criminal Court and other international courts of justice due to the crimes of humanity. Plus his son and his brother, General Salim Saleh, who settled in the northern part of the country for easy way out in case there is any chaos in Uganda. So as we speak right now, Museveni and his team, they are planning to rig Ugandan elections in favor of Museveni by using the new, or very soon, they are going to introduce the biometric voting system, which is a new system to Uganda, but which is going to be in the favor of Museveni. But after that, even the so-called First Lady Janet Kembabas, in conjunction with his son-in-law, Odrek Rawogo, they are planning an inevitable coup d'etat against the will of Ugandans, either before or after elections, because Janet knows that those elections, they don't favor the family and they don't favor him. So right now, Janet Kembabas, or Janet Museveni, and his son-in-law, Odrek Rawogo, they are planning a coup d'etat very soon, so that Rawogo takes over power from his father-in-law, so that they can stay in power to protect their gains as we speak. So I'm here to inform the international community that you should get involved before it's too late, because we the Ugandans, we are tired of the family which has ruled Uganda for 40 years without yielding anything. Right now, as we speak, almost 5.5 million Ugandans, they have been forced out of their country to look for green pasture in Arab countries, in the Arab countries, in Europe, in USA, in Canada, but forcefully, not because they are willing, because at home, nothing is there. The country is doing poorly economically, politically. There is ongoing kidnaps, killings, and torture. And the first family is doing the same thing because these people are not Ugandans. All along, we've been informing you that Museveni and his entire family, these are refugees from Rwanda. But unfortunately, they use an opportunity that during the time of the Civil War of the 1980s, where Dr. Paul Kawanga Semogele won elections against his opponent, late Milton Obote, which the current refugee Museveni participated. He was defeated badly
but he decided to wage a war against Obote's regime. He was helped by Baganda in the central part of the country to win that war. But unfortunately, he turned against Baganda right now. And he's killing. And he's trying to erase the entire race of Baganda. The same thing which he wants to do right now during these elections. As we speak, they are planning even to assassinate the candidate, Robert Kyagulanyi Ssentamu, the current president of the National Platform, because they don't want any indigenous Uganda to come near to that state house. Or they don't want anyone to come near to the power or to the ruling force of that nation. They want to stay in power as their family to protect their gains. So I'm calling upon the international community, please stay vigilant, focus on Uganda, because there are ongoing atrocities which are kept away from the media. You know, right now, Museveni is the one controlling the mainstream media, is the one controlling all the social media influencers, most especially on TikTok, Facebook, and YouTube. So whoever comes out to criticize the government, you either kidnapped or being killed, or you are going to be manipulated and they bribe you so that you can go silent against talking about the truth of the all atrocities which are taking place in the country. So I'm here to inform the international community, please focus on Uganda. Because how can you let a dictator who's a foreigner to lead that country for 40 years? Without the gain of Ugandans, we have gained nothing. Many Ugandans across the world, they are seeking for asylum or refugee in other countries. But Uganda is a part of Africa, which can accommodate each and every Uganda. But unfortunately, Museveni and his family, they have taken each and everything which belongs to Ugandans to their families. They have created multi-billion businesses in China, in USA, in Africa, in their favor. But we Ugandans, we are suffering. We have nothing right now. That's why we, people who can come out to speak, we have engaged in social media platform to speak out on behalf of those who can speak out. So I'm here to inform Ugandans that, and my fellow Ugandans and the international community, please focus on Uganda. Because during the 1994 genocide in Rwanda, you, the international community, you knew, but you didn't engage in stopping the genocide. Right now, there's something which is going, there's something which might happen in Uganda, but you are watching. Because if you follow the campaign trail right now, it's only one person who's campaigning, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu. And it is evidently, but he is the one having a big cloud or big numbers of followers who are willing to change that country. But for us, we want peaceful elections. But Museveni, as a dictator, is not willing to give up power to Ugandans. So I'm calling upon, please focus on Uganda, because we are totally tired with that family. So kati ekyo nakyo njagadde nkitegeere mu luzungu bakitegeere atawulidde luzungu lwangu n'osonyiwa lwe nasoma amanyi olulala bwe mumanyize lwe nasoma lwe mmanyi kati awo tuvuddewo katugende ku kikulu ekyatuleese. Alright, oluvannyuma lw'okuvaayo okulabisa Electoral Commission nti yales egenda kuleeta enkola eya biometric voting system nga tegisomeseza abantu nga system bagenda okuyamba okubbiramu obulu bwa Museveni. Kati otogerere essaawa zino ngenda ku exposinga NIRA, ngenda ku exposinga isi ne ba agenti baayo. Buli mukulembeze wa National Platform ne bannayuganda mulya bulungi nnyo. Bulijjo bajja ne babajjako details baagala ndaga muntu naye nga ate baagala details ozikolamu data okulonda. Kati wulira essaawa zino wetwogerera buli muntu yenna eyalinyowalinga national identification ye bamusindikira message ne bamugamba omanyi nti mukulu application yo namba bikoze bitya mbu walinyowenga wazza butyo endaga muntu yo ng'ennaku z'omwezi bweziti ne bagamba bambegezaako okujja ku ofisi za NIRA bakuggyeko ebinkumu. Saagala kuta details ezino naye ndowooza kankuwe. Bankole ntya wano. Okay.
wali okulera okukomba essowaani saagala kulinkinga details za drone yange naye kankikole bwe nti temufaayo saagala kulinkinga details zaki za drone yange ne kati njagala otunule waggulu wano eyo message esoma ki kale njakola screenshot njiba postingireyo njakola screenshot njiba postingireyo oba no wait a minute it's very easy here mumpe mo seconds semu malo chikola wano nsobola kyekolera na niba simba sikoze eki genda hano mu edit jangu wano yeko wano saving keep the resolution all right kasoma kyakagambo ki mwangamba olumuta embiraba naye ndowooza bano mbinaabiraba simanyi kuba wenjifuula era muyinza obutabiraba bwenjiteeka nera muyinza okugamba tembiraba sitegera lwaki naye kanka basomero kasoma bwe kati bakuwa amanya go wali ne bakuteerako na application number yo nti wakola renewal ku card ne bagamba for renewal of your card has been completed ne bakuterawo ennaku z'omwezi ne bakugamba please come and visit near offices at the center near to capture your biometrics nga baagala binkumu byo kati bikondo bagenda okukozesa mu biometrics zile ez'okulonda abasiru bano basindika message buli yalini winga genda okeba tebakikugambye ekyo kye bagenda okukola kati katudde wano malobe exposinga information eno sigenda gipostinga ku social media naawe anajjo jagala nkwegayiridde topostinga information eno yatuuse dda mu bw'obuyinza ba national platform yabatuuseeko dda ngenda ku exposinga abasajja bano nga nina bwe gisimufungize katutandike bwe tuti ngenda ku exposingira abasajja bano nga nina bwe gisimufungize kansule nti kyemano bwekunda kuoli kati katusimbule oluvannyuma lw'okubaabya nti bagenda ku introducing a biometrics voting system bakankali bagalumbya information yagijjeewa kirabika lwatulimu kati wulira basindika abasajja abagenda okusoma system eno bagisomese bannabwe bonna eno bino ngenda bibowa ngenda bibasi buli ayagala ngenda kuwa information yeno bino bintu bya electoral commission si byange kugira bulungi nnyo logo ya electoral commission n'amanya gengenda okusomera abali mu vulugu ono n'amanya kwegalikano bisoma bubiti the electoral commission project capacity building project name EC Oracle capacity building project manager Muhammadi Mubajje project sponsor electoral commission prepared by Cloud Integrators Limited date of preparation 10th of April babikola dda katone bakuteerawo table of content bakuteerawo project overview training schedule conclusion and resources out of the war kati wane bakuteerawo information executive summary ebintu bagenda okukola babateerawo ajja okujja mu inbox nja ku information netogeza no postinga please wane bateekawo objectives bibagenda okukola nibyonna biri mu IT kusomesa IT data keeping data entrant biki skills byonna bibagenda okusomesa abafere baabwe kati wane bakulaga project team ogiraba
bakulaga project team egondo kola ufere muno bonna kati project team eno amanya kuliko responsibility nezi any address kati resources project team amanya gegano kuliko Aaron Masembe facilitator crowd integrator limited kati Aaron Masembe yori yabagambye mbe sigenda kweta bakubakalo kaba na Uganda yori gwe nabalazo okuva ku lunaku luli olwe Sunday mbalaga Aaron Masembe police ne SFC bakutte yagambye sigenda mukweta mu kikulwa kya kubba kalunako njja kuba na Uganda dembe lyabo wadde nasoma IT Aaron Masembe kuliko Muhammad Mubajje project manager stroke coordinator electoral commission oli abulungi nnyo kati wale bagamba participant to train and respective job roles electoral commission staff members to be trained a table below to be populated bakutera participants job description modules ne kujjako Mr. Wandita Charles Werika on Director of Information and Technology gwe mulimu gwe mu EC ne kujjako Muhammad Masembe Project Manager IT ne kujjako Mr. Agaba Samuel Bakahena on tebatadeko job description ye tebatadeko modules ne bagenda mu conclusion buli agala information ngenda jikwa ntogeza no gikola ki no giteka no gipostinga yo kubanza najitusiza je ne okulaga kati wulira the above are the few screenshots from the training plan of Aaron Masembe had shared with the EC which was approved before EC hanging assessment for assessment to Electoral Commission rigging okuba kati wulira nno ebbaluwa eno kyesoma ebbaluwa egira bulungi nnyo ngenda gikusomera mu luzungu ebbaluwa eno waggulu eriko Cloud Interrogators Limited ngenda kuza omwezi 2 October 2025 with the Minister of Justice and Constitutional Affairs, PO Box 7183 Kampala, Uganda. Dear Sir, re-invitation to the Oracle Database 1983 training for EC database team in Nairobi, Kenya. Greetings from Cloud Interrogators Limited. We have previously been contracted to deliver Oracle database training to a team of database administrators DBA from Electoral Commission during the period of June 2025, but because the team has been supporting electoral activities at EC, Uganda unable to secure a less tense windows to conduct the planned training. We have been notified that they are ready to kickstart the training this month of October. Below are the names of the 3 participant experts trained. 1. Muhammad Mubajje, Sam Agaba Bahekena, Wanditi Charles Wehike. We request your support to the above mentioned EC personnel so that they can be able to travel to Nairobi for Oracle database training. Mukitegedde bulungi. Ene balo bagiwandikira Nobert Mau kubanga yagenda participating mu kubba nokola deals okubba nokola ebirala kati bembasomeddeko eno eretali ebuuz esaba Mau approving. The above in request approval letter to address the Mau's ministries show ECIT employees Aaron Masembe was to train and work with Dr. Election Results or to Dr. Election Results. Masembe kiyaganye kati alimida. Ngenda balabisa mwembwa mu Electoral Commission. Kati ulira Masembe. Ulira Muhammad Mubajje gwe basomeddeko. Muhammad Mubajje
bibino conversation byabwe muntu abagamba tulina abaana abayingira mu bintu byabwe yabadde alina gwayogera neffe nga tumulaba n'awandiika bw'ati look into rest. I wanted also to share with you a VAT doc from URA. This money hits account less than 5 million from the ministry, and our demand is 13 million in VAT. I had earlier too, those. I had earlier thought it was a tax-free. Let me look through the our tax documents when settled here. I urgently need several millions by tomorrow, which I failed to raise by the said timeline, but I have hope of getting the money. Next week we could be late for the purpose. Good morning, Ms. Sebo. I was appointed as the project manager for the biometric verification system, BBVS. I will be traveling to China this week on Sunday to receive the first batch of 6,000 kits. I will be away until 31st of October 2025. Kati no, Mubajje Muhammad already ali China wetogero luwali maniku video kuwali Mubajje. Yagenze okufuna kits oba erikozesebwa ebisukka mitwalo mukaaga era wakomagina kuzomwezi 3 omwezi guno abiteekewo batandika okubba akalu Muhammad ngenda bawo essimu ye. This means that to reschedule a new date for the hour training, I let you know how other windows when we are likely to free, because we also have printing boards since it is done outside Uganda. Era bagenze printing about paper bana basiru. Autugenda genda omulinde kompola ngenda bwa buli kimu sagala mu Rwanda kati abagala essimu ya Muhammad Mubajjo wali to commission mu byagenda okubba bulwa mugire bulungi nnyo yino muwandiika wano mukubire essimu eggweko n'omuliro ate nteekeko data lwaki njala teekako data kubanga enakusumuluka nga ataddeko data no problem. Abagala essimu ya Mubajje Muhammad Mubajje oba mutabani wa Mubajje simanyi newe navira bajja kuntegeeza mutabani wa Mubajje kyenjagala obatterako wano muwulire bulungi nnyo. Kati essimu ya Muhammad Mubajje linda katono ate onanze okuba ataddeko data kati essimu etandise okuntawaanya. Essimu ya Muhammad Mubajje eri 2+5 256 772 32 88 58 juwandiikaawo ono Muhammad Mubajje yagenze okuleeta ebime ebibba n'okubisa obulwa China eri Kasaraba 256 772 32 88 mujuwandiikaawo kati ne mukubira to commission obufere bwayo yeno system temugenda gituteeka oba nayo ganda kutubba webale nnyo katushabe Lilian yiye namba yo musajja Muhammad Mubajje yeeyo mukubire mpaka kuwulira bubi ne drone za fezo na musajja omunoonyeeko abalina tracker muntu akinge wakomera wonna wonna abali China mutegeeze kibaliko kikyamu nnyo ffe tuli ku bintu byakujjako government ya Museveni. Kati ono Habat ye director wa Telco ye director wa Teach Moreto Commission esimu ya Habat yino eri 2+56 702 83 36 22 ono ya Habat yomoko babbi bobullu abagenda okozesa technology eri Kasaraba 256 702 83 22 ono ya Habat ne mukubire mpaka kuwulira bubi mwangu eno leto jiteegende kuba njagala bwa information ya sinatuuka sinnamaliriza mwangu obudde tulina butono nnyo muwandike ya Habat eri +256 702 83 36 22 yes yiyo kiwala babla webale juwandika bulungi yeyo efaananyi kyabinoonya bano mbali munda ngenda kufuna ebifaananyi bya very soon nakekyo muntu mukyengendo balaga wano ayo bagiwandiise oyo Farida Karosa agiwandiise ezisimu z'ababbi b'obululu kati katugende kubalala kati bwemala obbawo essimu kati director omubbi oyo ye director of technology
oyo director of technology yono wano nebo omulaba oba mulambo oba simanyi kuno omuntu ono kweli mulamu nenga yeye era ngabo omanyi nti Sarah County educated cow era ayina omuggo ali mu nju ye neera ayina omuggo uyu ali mu nju neera ayina omuggo uyu ali mu nju neera ayina ki era ayina omuggo uyu abali mu kubbo bagenda okubbo bulu wafu oyo oyo. Alright. Kati awe bagenda okubbo bulu wa Uganda amuyita Muhammad Mubajje, Sam Agaba, Bahekena, Wanditi Charles, Werike. Awe bagenda okubbo bulu. Electoral Commission bagenda okukozesa kati muwulire ebbaluwa eno mugiwule bulungi nnyo. Mwebuuza aba Asia bajja okukola kibajja kukola mulikyo. Njagala mumpe eddakiika nsome ebbaluwa eno. Asian-owned companies used at Electoral Commission to steal money and also previously supported the election fraud, including Simboli, formerly called Computer Point and Technologies Associates. Bakugambye nti companies abasajja bagwira bava mu Asia zino nga zibadde ziyambako okubba ensimbi mu URA saako n'okuyambako okubba obululu mu kalulu akawedde na kano amanya nenga babuulira era beyo bennyini abaliwo essaawa zino company this company is owned by an Indian man called Girish Nail. Those Indians together with the Chinese will do anything to make sure Museveni remains in power. Bakugambye nti companies ezo ne bannannyinizo okuli omuyindi n'omuchina bagenda kukola bwe kisoboka kyonna okubba obulu nga bakozesa technology Museveni okusigala mu buyinza. Recently, EC is been struggling with the exorbitant ITC costs, licenses, especially on Oracle license. Billions of shillings due to lack of knowledge from IT teams, and Glish would take advantage to steal taxpayers' money through overcharging. I have previously interfaced with him at Housing Finance Bank when he confronted a fake bill on license. Also at URA, he inflates the software license cost due to background check on those Asians' own companies. They are the biggest problems to Ugandans. On the Bounty paper printing, one company called Four Corners transforms. On Bounty paper printing, one company called Four Corners transforms and Spring, which does printing, bidding for Bounty printing, but the forces behind the Indians own of those Four Corners and Spring is Salim Sare Akandanaho. Those Indians work directly for him. Recently, we were doing the new ET tax system at Uganda Revenue Authority, which the valuation committee failed all the bidding companies due to the state house influence, especially Salim Sare Akandanaho. Kati mutegedde bulungi nnyo birireetinga ku byenda bagambye akalo ka Uganda Salimu hoze ne bande bakalimu kati mbwadde information eno naye kirungi ba mu luzungu enseetegeere kati wano wali okulya n'okukomba essowaani njera okubaza bakaboko muli mwenna abafunye software abafunye apps ezigenda okubanga zikola buli kimu naye kati mwina kye mbalete mumanyi nakyo kanti bannyonyo mwe mulimenya kye mulimba. Tuina telecommunication company mu Uganda esemanyikiddwa Airtel, MTN, oba ne Laika, oba ne Airtel ne Mango. Ndoza nebyo sima ebintu biri Uganda sikyalina ebintu by'amasimu. Kati nga mummanyi nti ze zibawa internet. Yes, mugula data okuva mu companies ezo. Naye ekitongole ekikontrolinga internet mu Uganda era ekigabirako MTN ne Airtel
ne layika ne kampuni ndala bano bagundi zino kampuni za masimu these are sub babayita basabu ababera baki tubayita batya Airtel, MTN, ne Laika ne bani. Bana ba sub-suppliers, bali badenga ba sub-suppliers. Batu tuandu ba sub-suppliers. Owa bali baba batuandu ba iseba baolo sera. Jukira mu manufacturing muri mu manufacturer ya kola ebintu muri mu distributor mulimu ba mulimu ba broker mulimu ba olosera mulimu ne baliteira kati ze structures of manufacturing mukama sibe twazisoma kati ne muno mugaba internet MTN Airtel Laika ne Mango si baba wa internet bo bano bagaba ko bugabi bayina abawa ani abawa internet mu Uganda so ba MTN Airtel Laika bano ba subcontractors in fact baita ba subcontractors nabo beyiya bajjere kati ekitongole ekivunanyizibwa okugaba internet n'ogicontrollinga bakiyita NITA ekitongole ekivuganizibwa okugaba internet mu Uganda n'ogiwako Airtel ne MTN doke gibaguza bakiyita NITA NITA wandika National Information Technology Authority. Chiwandika. Wandika byokusomesa lero tumugenda bitegera nayo gera bijja. Ekitongole ekigaba internet mu Uganda kikontu bakiyita NITA. National Information Technology Authority. NITA. Well and good. Kati NITA eno company nenga erimu authority nga Museveni ziyateekawo yevunanyizibwa ku internet mu Uganda wonna mukalwa akawedde Museveni yakozesa NITA okujjako banna Uganda bonna internet nesigazanga internet government offices state house electoral commission ne ba agent ba electoral commission nga bayita network bokka nga banna Uganda bonna tebayina internet electoral commission ina network ba government official baina network ne state house nga baina internet nga kine kitongole kye kikoze kyajjako ba subcontractors okuli MTN Laika Airtel ne kibajjako namwe mba muvuddeko mwenna bana Uganda kati kyo ne kisigala nga kisobola providinga internet ku electoral commission ku state house ne ba government officials zibokka nga bana Uganda bonna milioni 45 temuina internet ekyo mbalete mu kimanyi kati ekitongole kino kyebakozesa okubba obululi nga bajja ku internet kati n'olwaleero kyebagenda okukozesa ekitongole kino kyekiyambisa okubba akalululi ng'era First Family ekinamu mukono obuvunanyizibwa bwabwe ku controllinga internet during and after elections okugijjako ekitongole kino NITA kyekiconnectinga isi nga kijjeko abala bonna office zaakyo ziri Lugogo bypass we wali office zaakyo abamanyi Lugogo bypass opposite Sarasin Security Company oba okulirana office za URA ku Lugogo bypass we wali ekitongole kibayita NITA kyekivunanyizibwa ku internet bulijjo mmanyi Airtel batujjeko internet eriko MTN batujjeko internet eriko simanyi Laika no NITA National Information Technology Authority bibavunanyizibwa okujjako internet ne bagirekera electoral commission ne state house okubba akalulu kampuni eyo mbawulidde address yayo mukitegedde bulungi nnyo era kyebagenda okukozesa okujjako internet
Nyando ne Sale Musale bakole baagala kati bawulira bafa. Bawulira bafa. Bawulira bafa mama. Bawulira bafa. Bawulira bafa. Bawulira bafa, bawulira bafa. Bawulira bafa. Sina kinja bakolera mufe. Jabbaziika tuli waffe we tulwanira. Mufe sina kya bakolera. Mufe sina kyengenda bakolera. Kujjako balabisa. Tegedde bulungi nnyo. Mufe. Ono ye Aloni Masembe gwe nabagambye yaganye okukola. Yono yaganye okuba obululu bwa Uganda. Okay, no problem. After the number, please. Kati yogomba somedde biwandiiko yagambye no. Sobola kweta mukubba kaluka banna Uganda no. Sikisobola. Yena agana. Tyali mbida. So amazima gali nti bwe nyongera ku video mbanje onoona. Amazima gali nti bwe nyongera ku video no bankola ki mbanje onoona. Tujja kuddamu kusinkana lwakutaano enkyaka neekake mpumuzeeko omutwe guno. Naye nga nfundikira. Njala kubaza bakomredi bange mwenna mikwano gyange mwenna bempita mikwano gyange abajoyiniza YouTube channel yange. Nga muyise ku link eno gye ntadde wansi muba nnyo mubalire ddala. Amanya mwanganyo gasoma naye buli yenna ayagala okusupportinga YouTube channel yange wala supportinga nganzo omuntu Nairobi Broadcasting Service. Ojja kuona mu link eno bajjagera ku YouTube channel yange nga bw'ogira bawogikonemu ogende ku option kubayita join. You join ebisigadde YouTube egenda kuwa details how you join, how you become a member and how you support to be afraid. For the good 6 years I've been providing you information genuinely. Kale omuntu yena ayagala okusupportinga munsi yona gy'oli please kona mu link eyo ogende ku channel yange waliwo option ya join. You join to support me mu ngeri yonna esoboka. Babulijjo mubuuza tusobola kusupportinga tutya konna ko bosobodde akatono. That's the option jeninawo. Amanya nzenge esigaliza galiwo kuba nzenga laba teri asobola galaba mwenna abansupporting nze nabali mu supporting abo bali nyumba bali ddala support kubanga n'abaana bali ku ground beetaaga amafuta. Abaana batambula beetaaga amafuta beetaaga okulya. Balina mwenna ine ekintu kyasobola okuproviding aba comrade abali ku ground abali ku social abali ku naddala bamawulire abaana batambula ku timu ya president ba foot soldiers aba security band mwenna abawaye mazzi abawaye emmere ne sente za lodge mo bali nyumba bali ddala temujja mbala kusupportinga. Njala kubuza nga nfundikira blaza. Gwe bwe bali kubuuza mu lutalo lw'okunyumya eggwanga wakola mulimu ki? Ensolo kigamba ki? Nkimanya abantu bangi nnyo muli mu disguise mwebuzaabuza. Mwe musinga okwagala gavumenti eyeeveeyo naye temulina kye musobola kukola nga tosobola dde okuwa omwana ecupa y'amazzi wadde omuwa pawundi emu wadde pawundi bbiri omwana ali ku ground. Naye nga gavumenti yakedde neevo nga Kyagulanyi agiggyeeko gw'osooka ogula air ticket. Weekwate omuweeyo $2 oba $5 omuweeyo pawundi 10 ogula amazzi ogulira abaana data. Fogoffe nze neesaddaaka ne bakomredi beesaddaaka bali makomera ba Edi Mutwe baba kiro kivu bali makomera lwa ggwanga eryo. Naye nga talina kifo kyagenda kwesimbamu. Talina kifo kyayagala. Abaana be basula njala. Baba banjala enti. President musajja wattu asula alowooza asula atambula olumu akoowa. Nina owulidde embwa ngeri ku social media ezimbye amatama eringa ng'eyavudde emutunde ku lusozi ng'emaze wekiterya emanyira omusajja nga ye kennyini abavudde mu kaboozi k'ekikulu tasobola kudduka kilomita emu naye ng'amanyira omusajja amaze wiiki 3 tasula waka talya mmere nga n'eddoboozi olumu agenda okujja nga lisaakadde olw'okwogera nolina jja n'ovuma omusajja mbw ate simanyi gwe bw'oba tosobola kukwana mukazi tosobola nakuwulya famire nga muli mu meeting kuteesa
otandika otya okumanyira omusajja ali ku presidential level nga atambula on daily basis preaching a change gwe ng'omumanyira bapulejjala baga abakadde bange mwenna bali mu nsi yonna nkimanya bamutya naffe twali tutya naye twasiba ennyama ngenda kusaba mbi muyambe bafoot soja abaana ab'obuwala abali ku campaign trail mbagulira amafuta mubawe emmere mbawe amazzi ne president kijjamu angoyizaako manya bamumugamba nti please gwe olikola mulimu ki mwena temugenda kufuuka bakulembeze fena tugenda kufuuka bakulembeze ne please musupporting campaign trail ya president abagula data mwebale abagulira abaana emmere abagulira amafuta mwebale nyobalire ningenda kusaba mbi muyamba abaana bali ku ground mu 18 abaganda bawa Museveni emmere bamuwa amazzi bamuwa essente bamuwa abaana bamuwa buli kimu nira byali mutukola kati ffe tugenda mu ntalo wa munsiko tuli wano ku social media obwenyi bwange nabujjayo nembuteeka wano Kyagulanyi yajjayo obwenyi bwe n'abuteeka mu struggle n'abala bajja obwenyi balaba bakubye emiggo bajja obwenyi babutaddewo lwe lutalo balimu naye kati gwe ng'oli eyo otudde mu nnyumba yo ng'olaba vidiyo zaffe zino olaba vidiyo z'abaana nga batambula tebeesibye sikaafu ali mu kasaati kamu empu emufu ali ku mmotoka bambi mbayambe please musupporting this struggle abaana balina enamba za platform zaabwe bagamba ku live mbayambe temugaa nti basabiriza kubanga balina kusaba mmwe bakikola ensonga tibaagala eggwanga lyabwe likyuke bafune emirembe namwe mudde waka fena twagala kudda waka nze nwana kudda waka bulaza ebinwanyano kudda waka ngende mu kyalo nime kasooli saagala kwesembera ekintu kye bayita office kuba nze ndi mutemu ku bantu ababaza ndi mutemu kati njala kudda mu kyalo nime kasooli wa embeera eyo mu kibira nga gyendi muyamba abantu bambi muyamba abaana abali ku struggle so njero bebaza mwenna mukaba 13 mpeera mubali nyo mubalire ddala okumpuliza tujja sinkana ku Lwokutaano sawa 2 yo video wedde mukaba bakomere